Webale nnyo tumusiime Gerard ate katugende ku Canaan Land ettaka ettukuvu ku kkanisa House of Prayer Ministries International. Musumba Lazius Bujjingo olunaku olwaleero bw'abadde yabuulira enjiri anokoddeyo abakulembeze abazze bava mu bulamu bw'ensi eno mu ggwanga Uganda abaana baabwe ne babaddira mu bigere n'abo babadde batta ebyobufuzi era abaana baabwe oba abantu balinako oluganda ne babaddira mu bigere. Weewaawo ensonga eno agirina engeri gy'agikwasaganyizaamu n'ebyobufuzi nga anokoddeyo mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi era ensonga n'azinoganya nga zitambuliza mu ngeri ya byabufuzi kati mukuwa ensonga zinayongera okuzirambulula. Leero lubadde lunaku lwa kujjukira omwana wa Katonda Yesu Kristo bwe yayingira ekibuga Yerusalemi nga bamunyenyeza amatabi era ku Canaan Land libadde ssanyu jereere mu kusinza n'enfuufu n'etikkuka. Olumaze okutendereza abakkiriza bakoowedde Katonda ayongere okuwanukula essala zaabwe abatikkula emigugu mu ssaala ekulembeddwamu omusumba Aloysius Bujjingo owa House of Prayer Ministries International. Amazuukira abanga amazuukira omusaayi gw'Omukama gw'obulamu. Wakati mu ssaala omusumba bategeezezza ku kyamagero kyafunye omukkiriza omu atayagadde kumwatuukiriza bwe yasasulidde dda ebivuga byonna ebinaakozesebwa mu lukuŋŋaana olwa Good Friday ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti gye tugenda okutandika nga 15. Abooluganda njagala kusumula amafuta ag'ebyamagero nga nsooka kubawa bujulizi nti olukuŋŋaana lye tugenda okukola gaggadde ku lunaku lwa Friday. Omuntu omu yekka yasasudde ebyuma byonna buli kimu n'akimalayo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyamagero ekyo. Omuntu omu yekka yasasudde kosti za production zonna. Canaan Land egenda kubeerako sound ey'amaanyi ennyo, egenda kubeerako screens ez'amaanyi ennyo nga ssente zavudde mu nsawo ya muntu ogu. Katonda akoledde House of Prayer ekyamagero kya sound yonna, ebyuma byonna, screen zonna n'abakukolere. Omusumba Bujjingo yeebazizza ebyakoleddwa mu kuziika abadde sipiika wa Paliamenti Jacob Lokoli Olanya abasazeewo mutabani we Andrew Ojoko gwe baba baleeta nga 26 May okukiikirira omoro mu Palamenti. Olunaku olwokuna nga tebannaziika ne batuuza olukiiko eyo nga n'ababaka ba Palamenti mwe bali ne bayitamu oba ne basalawo nga tebeekutuddeemu nti mutabani w'omugenzi Jacob Olanya yabaalya obubaka bwa Palamenti oba ekitundu kyabadde akiikirira. Tukikubireko mu ngalo ekyo. Kijja kuba kiswaza nnyo bw'oba n'azuukawo omuntu yenna amwesimbako ng'ate baasazeewo. Era kijja kuba kiswaza nnyo ne opposition bw'eneesimbayo omuntu. Ng'omuyigiriza omulungi omusumba Bujjingo awabudde ku kulonda sipiika bw'aba afudde nti kikandaliriremukko ebbanga olw'okusobozesa okungubaga. Era nsaba 11th Parliament kati ekubirizibwa Right Honorable Anita Amongi kyemuba mutandikirako tube tuliddamu okufiirwa ebifo by'abakulu byonna mu biteeke mu constitution. Bw'abaawo omukulu afudde kubanga okufa tteeka tetulonda nga tannaziikibwa ate tujja kumalanga n'emyezi 6 okuddamu okulonda. Oyo abadde assistant we yaba akola ki? Yaba atwala ekintu paka le tulilonda. Ekyakoleddwa kyabadde kya buswavu nnyo. Mu bwofu obwo alaze entegeka eggwanga gye likutte naddala mu nkola ey'okusikira obukulembeze egenda mu maaso mu nsi yonna nga bw'abawa n'ebyokulabirako. Ndi student ate pepa esinga okunyumira bagiyita GP. Mu mwaka gwa 2005 Joseph bali ku ddembe Mutebi yayingira mu kifo ekyeyali kitaawe nga Mukama amuyise kiwanuka musi ebusiro 25. Mwaka gwa 2006 Susan Nampija nayingira mu kifo kya kitaawe John Kenny Chams the man. Mu mwaka gwa 2008
Honorable Robert Kasule Sebunya nasikira kitaawe mu parliament mukulu Kasule Sebunya 28 Kyadondo North. Munabudde Bujjingo aggumiza nti enkola eno yatandikira wano mu Buganda yiiyo mu bitundu ebirala eby'eggwanga ng'etuuse ne mu bukiikakkono obw'ensi eno efukumuka omubisi gw'enjuki. Actually kyatandikira mu Central ku Honorable bali ku Dembe ne kitambula. Fortunate Rose Nantongo replaced her mother Robina Nantongo, who succumbed also for COVID-19 for Chotera woman MP. Sam Kutesa's daughter in Mawogola. Shatis Kutesa Musherure naye najja n'ayingira mu kifo kya taata akooye. Omusumba Bujjingo ategeezezza eggwanga nti akadde konna bandiraba ku Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ng'azze ku bwa pulezidenti. Byogedde nga mbagamba nti according to the precedent that has been set for quite long nga kigenda bugenzi bw'ekito kisusa mu bantu 10 gwe omuvubuka awulira enjiri eno tebakukubanga omuggo ogw'obwereere nga Muhoozi yeesimbyewo. Oba otegere kyeŋŋamba? So siri mu kwogera nti it is a monarch naye kyendi mu kwogera ye precedent eri continuous ate nga buli omu ku mmwe yandyagadde omwana waagwere bulungi okumusinga. Wanasabye abavubuka nga bwali omuweereza wa Katonda okubategeeza nti buli omu awagirire wali tebeetaba mu kwekalakaasa olw'ebitabakwatako. N'olwekyo sinze kubira Muhoozi campaign nzize kubabuulira reality. Bino ebintu obyekeberera n'obyerabira. Kati Muhoozi bw'abanga juzi bwe yagenda n'asinkana anko we Kagame ne batereeza ne baggulawo ensalo. N'agendako mu Egypt n'agenda wakati ng'asisinkana bakulu. Wano tulabye abasikidde abalamu n'abafu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. N'olwekyo bulijjo abantu bwe baba ne bye beenoonyeza omuvubuka yakafiiramu. Bakukuba akuwaga ne batamukuba ne bakusiba akuwaga ne bamutwala ewuwe paka mu geeti ye ne bamwongera n'obukuumi gwe ne tunoonya gye bakusibidde ne wabula ng'olabika ng'omutuufu naye ng'ekituufu kiri nti oli mukyamu kubanga ky'owakanirako kiruddewo ebbanga. Ayagala okubwa emiggo tandika okwestioninga abantu bano be bagenda basikiza abantu baabwe abamu nga balamu abalala nga bafudde. Waliwo ne lisiti endala gye neesonyiye ey'abantu abafaanagananga Justice Ayume bwe yava mu nsi era naye wadde ono tebaamuleeterawo naye era ne bawa omwana we in favor of his father. Waliwo bangi abakyajja mu favors z'abataata baabwe. Kati gwe nanga abalina bataata abatalina nnyo bye bakoze tukole nnyo abaana baffe babeeko bye bayisikira. Nsaba Katonda akumpeera amagezi otegere nga ndi muliisa ndi mulungamya ndi musumba ayogera amazima ne bwe ndiba nvudde mu nsi kyekiri nzijukirwako nziramu nkujjukize bakukuba ekibooko bwe eri kunoga ogambe nti nyaba Bujjingo yaŋŋamba ndi nabbi naye ate kino tekyetaaga kulagula nnyo okusinziira ku bigenda bibaawo. Muhoozi obudde bwonna jja bwajja wakanyiza ku mudaala gwo. Kiŋŋambira akuliranye nti Muhoozi obudde bwonna bwajja wakanyiza ku mudaala gwo. Oba oli wakuwagira wagirira ku mudaala gwo. But that is how generations are evolving. Abakadde bagenda abaana ne bajja. Oba omukadde afudde baleeta mwana. Oba omukadde akyali mulamu baleeta mwana. Kitaawo abatana kye yakola tibakuleeta weereeta eri Yesu. Yesu abeeko byakkolera. Abasabidde omukisa nga bw'abasiiga amafuta n'okubakubiriza obutasubwa olukuŋŋaana gagadde olw'okusaba okwa Good Friday oluli ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani erisangibwa e Makerere Kikoni. Bye tumwebaze Godfrey, Sorot TV, Omunnyo.